kulaba obulungi bw'abayimbi b'eggwanga naye ekisambo mwalaze empisa ensiiwuufu temwatumya dde omuntu okunnyaniriza ndi munyiikaavu kyekituufu naye nange kenyini wendi ndi federation namba bwe najja okuyimba najja ndi buki nenwana buki mukama nanjagala namwe nemunja tukwaniriza ku radio ne TV ezenjawulo. Alhamdulillah muli mutya Tuchole yamana bidi bitya wajikubye Kampala wajikubye Kampala enchi engome itambula tikyafuluma kumaze kwa katandi engemo kajikwata nkatushoka tutegere twasembayo ku jam session last year. This year twatumanyi last week tutandika na tewali amanje kigenda maaso no tugenda kudda mu jam session very soon. Fact abayimbi bajibanjo kamera nerwa kuba tubadde tuli ebit twakaba mu kisibo aye tubadde tukyali up and down nga bomanyi tugezako okulabanga at least copyright neeyita before recess nga tebanagenda mu bululu tubadde tuli ebit busy nekati mukama mulungi nti I think gazetting process yo erabika either yawedde oba like nade otwe so awo wabadde wakyali embeera naye nga tugenda kuddamu bayimbi baffe bonna tubagamba we are going to resume very soon. Era nga tujja kutandika ne ankopi yennyini yagenda okuba nga yagiggulawo wanasooka tubbemu omubali ayina enyimba empya naki kigenda kuba kyakabi. Tugende kasogede ku ankopi mukulu we yakomyewo Dr. Jose Chameleone yali yagenda kumujjanja naye yakomyewo yatuukidde basically ku mukulembeze wa federation ne federation yonna nti agamba temumubeereddeewo temumuyambye naye yabadde akomawo temwaze kumwanyiriza addusindika omuntu. Honestly nze ng'omuntu nadisiriwo nabadde ndi mu West Nile tubadde tulinayo omukolo gwa abalwanyi olwanizi b'eddembe eyombe then n'okubeerako mu constituency okuyambako ku fifi yanda was almost a week naye nayogera ne ankopi yankubira like on Friday na yajja wano manyi ankopi is a leader here at the federation yajja n'atuuza aba secretariat n'abagulira ekirina okukolebwa then nange nankubira okumpitiramu kibateesezaako in terms of okukima Dr. Kusa nenkuba immediately essimu ku secretariat nga mbabuulira kyetwogedde ne ankopi ku ssimu nankubira emirundi ng'ebiri kati ne baŋŋaaka bakikoleko then I will find to proceed on the next day okugenda eyumbe tenetwork zero oluziba ekigere so saali nnyo ku ssimu naye nange nalabye nga tebansindikira video nkamiri ekola ki complaininga nti byetwateesaako wano nankopi ndooza tebabikola nenkuba ku secretariat wane essimu ne baŋŋamba nti bakubira nkopi nga takola ki nga takwata kakati ate nabo ne bakuta ensobi ne batagenda mu maaso nakyo bali balina kukola lwansonga mu bali baagala sooka funa confirmation okuba nkopi kati awo nabo mbanenya abasekretariat yaffe naye nga next time tujja kukitegeeza ekitegeeza abadde tayagala muntu mu buntu yabadde n'ebintu byayagala nedda yadde ayagala abantu bino byali byaffe naye yennyini abali tabimanyi byetwateesaako ye nga Chameleone nali tamanyi nti tulina kyetwali tupulaninga kati ye konsani ye yabutatulaba obweki mutuufu obwekigere and ankopi wabanga vice president ankopi vice president era yabaddewo ne kati omanyize brother kati ebiseera ebisinga
yamulabira mu kategori eri ava match is a leader here naye ayina wamulabira nga osanga yamulaba nga bro wadagwa mbu alinya mu ngatto bbiri naye we shall have a meeting with him and all shall be well. We love Chameleon naye kenyini mwagala nnyo naye akimanyi naffe wano tumubeereddewo nnyo ne mu kugenda ne mu ddwaliro twa contributingako ne baba ategese ekyo tubaawo ne tuteekamuko akatono ne tugula obutebo kamu bubiri tumwagala nnyo like all shall be well. Oli mukulembeze we mu federation n'ennamba yaagi ne lwaki bubaka yasaze obuyisiza ku stage buli omu aliactinga mu ngeri we all react different. Abayimbi abadde bangi abavaayo nga boogera ebiri negative correlation nga bagamba nvuddeyo oba oli abadde batonotono kiri wathe okuluzinga Kamili mu federation. Federation it is here to do so many things. Isingira ddala policy kutereeza mbitunyigiriza terms of policing no ku unity then nebirala bingi. We are overwhelmed because this is a new organization. ate nga naffe abagikulira we are very busy. I'm a very busy person. I have to perform, keeping omulimu gwange ng'omuyimbi n'abalala bonna bali ku secretariat bayimbi bonna bayimba because twayagala tusooke tukozese abantu abakola omulimu guno bennyini beekwatira message yaabwe and they have done a great job so far. Naye ebiseera ebisinga mubaamu obutagenze bulungi bwe bayinza otusonyiwa but we have to all agree so far so good. President, bino ebyatuuse wamukubiddeko ku kasimu oba oli awo n'oyogerako naye? Njamu meeting in person. Mr. Dickenson, Chameleon bwe yabadde akomawo ebimu ku statements yakoze yabadde yeebaza President omukulembeze Dr. Museveni n'amugamba nti y'omu ku bakiriyalinze bills ze ezabadde zimulemeredde mu America eyo ez'eddagala. Well, ng'ekibiina kya Federation omuntu bw'abanga alemereddwa personally temuyinza kubeera nga muviirayo alina kubeera nga atukirira President because abayimbi abamu bashute perspective eyo kuba kati gwogamba nti mwamuyamba. Ffe tuvaayo nnyo bwe tuba tusobodde omuntu wakoma wakwata naye era naffe President Yoweri Kaguta Museveni President wa Uganda kasapoti konna ke tufuna okuva mu gavumenti era yaba akoze ki yaba asazeewo bakatuwe so era naffe tumaliriza tumwebaza nti n'ekitono kye tukolera abantu bonna buli gwolaba twali tuyambyeko wano era kwagalako nakisa kye so bw'aba asobodde okuyamba omuntu mu ngeri ye nga ye naye tumwebaza naye naffe mu butono bwaffe tubaako akatono ketusobola okukwata okusinziira ku sapooti gye tulina so buli omu atambula mu ngeri ye toyinza tukompeyalinga ati ku mukulembeze wa ggwanga. Ekigambo Chameleon kyakozeseza n'agamba nti ye federation ennamba tekinafuyamuko federation ate kiginafuyizaako kiginafuyadde because wagamba nti ye federation ennamba banga agamba nti ye asinga bonna abagirimu gwolaba ki nange omulala abuuzi abamu ku banno bwe mutambula wano bagamba nti n'escalade eyabadde ekimya omukulu y'omu ku bannaffe abali wano sebo twagala tokweka mazima kigandibwa the thing is nze ngenda ku meeting omukulu wa Chameleon ajja kubanga ategeera what happened. Ebyo byonna yabyogedde because he was not happy, so we shall try to engage him and all shall be well. So abantu togenda babira na kulutufu generation y'eddamu dating to bantu b'ekide anytime soon. I think nzo okubeerawo the other week or the other one very soon. President, progress ku nsonga ya copyright sawa zotutundu kubanga communicating ne Honorable Mao tulabe ensonga za gazetting ziba zawedde then after gazetting kiba kitegeeza ntugenda kufuna first hearing kubanga ate namuwulirako nga already ali mu committee ng'ali mu kwanjula ensonga eno kati kitegeeza bwebanga
committee nayo meeting zatandise obanga zawedde ekisigadde kufuna the first hearing in the parliament. Yeah. It depends on what statement he made. In terms of reality correction, is right because they correct on behalf of the creators intellectual property, and they correct when you use their copyright. Because I think both mechanical and performance rights. So he might be right in that perspective, but it depends. Banga copyright law is wide. Okay. Abainga batakyakubiriza mu federation nina ateekateeka y'okubaza. Honestly speaking, simanya ani agikiriza mu atajikiriza.